oli ku BOCAT TV. Leero enkya ne luli BOCAT TV. Nkwaniriza ku program ya Fenunji Love Doors gwano ku BOCAT TV Minah Hyt. Ngera mu program ya Feyora leero njagala nkuleetera ebirungi ng'ebya bulijjo naye nga tunaba kugenda maaso subscribinga genda au kuka bell oberenga okanyiga okujja kulaba ekigambo subscribe clicking awo oberenga weyungako ku mukutu gwaffe guno osobola okubanga ofuna ebintu bingi nnyo ddala n'ebyayitako ebyasooka by'otalaba osobola obbifuna. Toko okubeera ngo likinga n'okubeera ngo gama mikwano gyo ebiriko ebirungi gwaliko. Yes, by inviting babeere nga bajja batwegatteko. Olunaku lwaleero mu Love Doors Minah Hyt nzize nga ndeese biki kwogenda okulabira omusajja nga Atakubere Mwangu Mubufumbo. Omusajja nga Atakubere Mwangu Mubufumbo osobola mulabira ku nze nondeese tips mukaaga namba tovaako beere ng'oziraba. Tip number 1 kolabira omusajja nga Atakubere Mwangu. Omusajja ono abeera mukodo oba kiyita okubeera nga ali selfish nga yeeyagaliza yekka. Omusajja nga takulowoozaako nga yeelowoozaako ye nga ye ne famire ye ne mikwano gye naye nga ye nga naye gwe nga omuntu gw'ayagala gw'ayita mbu amwagala takulowoozaako bw'omubuulira ebizibu byo bw'omubuulira weaknesses zo oba olina ky'oyagala okubeera ng'oyambako ewammwe ku sayidi yo talibitwala nga nsonga. Ono omusajja tajja kubeera Mwangu mbuuza atya anabeera to obuvunaanyizibwa nga kweno level ku mukyali nti mukyetegeera bw'oba omubulidde issues zo tasobola kuyamba tasobola kuwa backup ali selfish omugamba mami munaye mulwadde biki n'omubuulirako ng'omuntu ayagala munne ng'akugamba ogenda kukola otya oba ng'akyejjamu tasobola kugamba nti baka tukoze tutya oba n'omugamba mami wange njagala genda mulabako oba njagala gendako waffe ku lunaku lukulu ng'olwo n'akugamba waliyo ku weekend neera ogenda ngalaba ogendayo kigenda kwetaagisa maybe kasente ka transport oba ka shopping. My dear, omusajja ng'olaba osika musike bw'oba olina gap osobola okubeera ng'omwetegula n'owone olubabu kubanga omuntu nga tasobola kubeera nga alina kaavaako nga tasobola kubeererawo tasobola kubeera nga asharinga naawe nedda mukwano oba olina omuleka. Pointi yaffe ey'okubiri kolabira omusajja nti Atakubere Mwangu Mubufumbo nga tabeere mwami mulungi wavunaanyizibwa. Omusajja ono abeera adipendingira nnyo ku bantu abalala ng'ali dependent nga tasobola kweyimirizaawo ng'omuntu. Katugeze omusajja akuze ali myaka nga katugeze 3+ oluusi nno 8 gye bali n'abali mu 40s nga naye omwami alowooleza kubeera waka ali ku lujja n'abasajja badibira ku nzijja oli ku lujja lw'ewammwe eno dating omwana w'abandi tolina future oyagala omwesibyeko tolina kiddako omubeezezaawo omulimbiraawo tolina yadde pulaani egamba mbu kanfuneyo akazigo nkapangise embeerekaawo nga ali dependent adipendingidde ku mami oba daddy. Omusajja omukulu nga naawe olina gw'oyagala olina girlfriend oli mu myaka egituuse okuwasa oli wammwe tosobola kwesasulira bills zo. Muganda wange gwali eyo oba mukwano gwange ng'olina omuntu ng'oyo mukwano oyo talina gyakutwala agenda kumalira budde. Point yaffe endala point number 3 omusajja ono gwogenda omulabira nti no taabe Mwangu omuntu atawa abakazi balala respect nga tawa abakazi balala kitiibwa nga pretending nti gwakwe kitiibwa naye nga ate abalala bayisaamu amaaso naye jjukira nti naawe oli mukazi nabali bakazi banno. Katugeze ekyokulabirako omusajja oyo ayinza okuba nga yali azaddeko nga mu kuzaalako muli bafumbo alina omukyala alina omwana naye nga bw'ajja okubeera ng'asaba ebyetaago by'omwana amukambuwalira n'amuvuma bubi nnyo mu maaso go alage gwembu akwagala nnyo. Kino kigenda kukola era si kirungi kubanga tamuwadde kitiibwa ekitegeeza naawe ate certain point ajja tuuka abeere ng'akuyisaamu amaaso akuvume akkube ng'oli bwamukoze. Moreover yamuzaalira ye n'omwana gwe tonnaba kuzaala. Abasajja bwe batyo tulina okubeewala ne twesalira amagezi nga bukyali. Point yaffe endala omusajja nga teyeeguya muyambamu kimu bibiri n'akugamba salawo kyosalawo kyeŋŋenda nakyo nga talina na sorry mukamwa takulaga nakombo oba munaye baby tasobola na bendingalo agambe munaye mukwano tasobola nakkiriza mbu gumusinze mukyali mukwedeetinga mukyali mukochip naye ng'omusajja takweguya nako mukwano obeera ofaaki. Omusajja watasoboledde kweguya nga mukyekwana nga mwakeera ba mukyali mulaavu awo mweyagala nnyo nga omukwano gukyali waggulu
anakweguya ddi kuba mwaka kafaananyi nga mutuuse mu bufumbo eya kunkumuddemu abaana nga bana balamba naye baba basatu naye baba babiri tasobola kweguya kuba tolina mwana ekitegeeza ne wali tajja kweguya ng'omaze okubeera ng'omuzaalira abaana omuntu ono osobola okubeera ng'omwewala n'alima kumalira budde ne weetereza n'otambula n'ogenda mu maaso. Point yaffe endala, point number 5, kolabira omusajja nti abeere mulungi anakufuukira ekizibu. Omusajja alina olunkulu ng'ayagala okubeera nga yeepostinga n'ebitaliimu nno n'ebintu n'oleta view nga nnungi maybe mulina kimudiscussingako n'omulaga nti munnange tolina kwogera tolina yadde oteesa olina ttambulira mabega we. Oyo omusajja tabeera mwangu, toliteesa tolyogera kyamagezi eva olina kugoberera ye oba kituufu oba si kituufu olina kuwuliriza yalina akyalo kukusalirawo oba okyagala oba tokyagala olina okigondera kubanga ye mwami ewaka ye musajja ye mpologoma alina okuboggola ne muvunnama. Oyo omusajja abeera kizibu buzibu aba tajja kubeera musajja mulungi. Okumanya ng'omwami ono abeera muzibu akomawo kiro anyusa akomyewo kiro mukazi wattu otegese ofumbye emmere yaboobedde netuuka n'owola akusisimudde mu tulo olina okumubegera emmere olina okumulinda amala okulya amaze okulya olina otegula ebintu olina okumuteerayo amazzi anaabe olina okumukuumako. Can you imagine ng'akusanze weebase kulwokubanga ye mwami. Bannange abaami abamu you should style up. Ebyo si bye bitegeeza mbu omuntu omwagala si bye bitegeeza mbu nno gwe wa buvunaanyizibwa wagwe head of the family. Muno mulekere emirembe gye naye omuntu akumazeeko emirembe oli mu bufumo naye ng'olinga ali mu kkomera. Muganda wange olina okwetereeza ne weesalirawo nga bukyali n'otalumba ky'otaasobole. Omusajja ng'oyo oba olina okumwewala ate no ne muba temunabafumbirigano omusajja bw'atyo osobola omulaba nga mukyali mu courtship naye omuba munyumya nga talikuwuliriza ng'olina okwogera ebintu ng'olekamu ng'omwegendereza ne bwe muba mwogera ku ssimu nga kubidde olina okusengeka ebintu by'ogenda okwogera ng'oli ku bunkenke because omusajja nedda mukwano. Mulina okubeera nga mwegendereza ate mulina okukola choices nga mukanudde amaaso muti nga tewejjuse. Point yaffe ey'omukaaga, omuntu atali mwesigwa, omuntu atakuuma kigambo kye mubi. Eyo point enyiizana nnyo kubanga mumalira abantu obudde ate nga kiba kigambo kitono nnyo. Ayogera leero kirala luli n'ayogera kirala omulaba n'ono omulaba n'oli ne yeefula mbu mikwano gye n'omugamako n'akubuuza gwe tolina mikwano gye basajja abo mikwano gyange nkola nabo togenda kumalako mirembe nyina mikwano gyange naye ng'akulimba leero bw'ayogera statement bweti enkya n'ayogera endala n'obigattagatta ngulaba tebikwatagana ng'omuntu mu butuufu tomwesiga nga tategeerekeka. Omuntu atategeerekeka tabula. Ebigambo bye biba bingi tebikwatagana ayogera bintu byanjawulo kwegamba n'obeeraawo n'olumwa omutwe n'ogamba obuno omusajja mmalako nze bwe mmandaba simalako ngamba manyi no kita kati gwali egwomanyi sisobola kusalirawo naye nga omuntu atali mwesigwa ajja kubonyaabonya mu relationship yammwe obulamu bwonna obuddako. So mikwano mubeere nga mutegeera points ezo. Kati mu love doors ffe twasala okubeera nga tuwaleetera eryakabi leero njagala obeere nga wekkaanya bulungi buli nsonga gye twogedde yonna yonna beereyo ng'otunuulira omuntu gw'oli naye mbutuufu ddala obanga byakola bikolera obanga ogenda kubeera ng'omala budde. Teweerabira okubeera ng'osubscribinga ku YouTube channel yaffe beera ng'olikinga n'okudropinga comments zo wansi awo. Mikwano gyange abalungi abatufollowinga Alice Katushabe, Kasujja Shafiki, Julie, Ruth okuva is it Omani bane emikwano mwebale nnyo mwebale eddala comments zammwe za nnungi era mwebale okubeera nga muli ku channel mwekuumireko. Minah Hyt, I sign out. Oli ku BOCAT TV leero enkya na luli BOCAT TV.